Empaka zino ziyindidde Bugema mu disitulikiti y'e Luweero nga zeetabiddwamu amasomero 20 agali ku musingi gw'Abadiventi nga beetabye mu mizannyo omubadde omupiira gw'ebigere okubaka ensero ne volleyball. Light High School e Sseguku ewangudde ekikopo ky'abalenzi n'abawala mu mupiira gw'ebigere. Mpulira bulungi nnyo kubanga tuwangudde omupiira. Tukubye tewali atukubye munago. Njagala kubategeeza Light High efuuse kirala nnyo. Omupiira tugukubye, omupiira tuguwangudde wano e Bugema ku kisaawe era tuli basanyufu nnyo. Era njagala kwebaza abateesiteesi ba tournament eno abatukoze obulungi ky'okuleeta abantu bagezesa okulaba nga ettone byabwe bitumbula byongera okugaziwa. Twebaza ekkanisa yaffe yasobola okuteekawo empaka zino okulaba nga tusobola okujja ne tuvuganya mu bitone eby'enjawulo. Maryland ewangudde ensero ne volleyball ate Amazing Grace Luweero newangula okubaka. Challenges nga nyingi, poliisi abazanyi balwadde, poliisi bafuuye bubi, ate tuyiseewo mu bugubi. Empaka zino zibaawo buli mwaka nga ssentebe w'enteekateeka zinatubulidde ekigendererwa ky'empaka zino. Omulamwa omukulu mu muzannyo muno kugatta amasomero gonna agatandikibwawo ku musingi ogw'ekkanisa. Mulekyo tournament eno mwaka guno ebadde ennungi. Turn-up tebadde ennungi nnyo naye tukkiriza performance ebadde ennungi. Amasomero gazze mu mizannyo omupiira ogw'abalenzi n'ogw'abawala, netball ne volleyball ne basketball. Ono agamba nti bakyalinamu okusoomoozebwa omuli okubulwa abavujjirizi n'ebirala. Ensimbi zitutawaanya kubanga tunyigiriza amasomero ge tujjamu obusente agamu tegajja kuba tegalina. Naye singa tuba tufunye abavujjirizi ba sponsors ne baba nga batweyungako ne batwegattako ne bateekamu ssente, nzikiriza ng'ekintu kino kijja kunyuma era abaana bajja kuganyulwa n'amasomero.